Ampuliriza omudigido ogwo gutegedde. Ugenzo ku kyama kyagonako lwaleero bassebo ne bannyabo. Alhaji Abudu Naduli nakakasa okufa kwa mutabani we Jakana Sulaiman Naduli. Nonya ne kyentandika nakyo ne mujja kunsaasira kantandike bwe nti namba 2 ngalo kimanyi kisambi kino olunaku lwe nali nibakisa mu ddwaliro bankola tebaŋŋanya era saagera na ddagala kyatuuka okunya envumi ne zivaamu era bakirinnya ekigatto linanjakwata nemuga nti onzidda nno nanga nti tekinjagala njagala ofe ekitegeere empisa yali weeri. Namba 3 balina akayondo kaabwe kalungi nnyo ka pulastika naye kagubuka zitowamu akako kaagenda mu kugulu kuno okulwadde n'engalizi zino bazinyigamu bwe yandaba mu vidiyo kyobula nti wandaba nga zisasakubanya yadde omuggo baziranga buki ebyo bisatu sinza kubeerekayo nga sibagambye n'oyo eyankwata essente ze nalina nafulumanga nzisainize naye sirina ssente ezo omwenda nzeetaaga era natuma eyankwata nemugamba nti mubyonna bye mwakola essente zange muzinzize kuba zakinaku zizawo sooka nalina pasi y'okuzimba nalina bbali y'okusasula bulungi kaakati mu mbeera ye mutwali buli muntu alina obudde bamukwata byazisenkagana kitange byeyaŋŋaana okubaako byenjogera manya ki teri yankwata fesenge kisimanyi bakikulimba kubanga beerabya ne fesi ne bazibikkola nga bo beerawedde nti amaloboozi nze ne South Africa buli woyogera nsooka kukwata ddoboozi ekyo nina okutwala emyaka 9 nga eddoboozi mutwe ndirina eyo entraininga gye batraininga ssebo okufuma kwange tekwali kwakuwena nti nagenda kutaaba okufuna South Africa okufa mu first class oba ozitowa omusanvu abaali mu interrogation ne babakuteera awo buli omu omusongako na buli fesi gye nalaba yonna ku CMI tekuliko gye simanyi waliwo akasajja kaali kampinga kalina omutwe gwe tuyita ogwesuululu kajja ne kantegeeza nga bansiza mu drone ate okuuza kunaku olukuyasiye gwetakala Naduli wayitaki ogenda kuliyaabwa ng'ogerafaanana abanona bajjawo ampuliriza until we meet again. God be with you till we meet again. Twali tukomye okukozesa omudigido guno ku kufa kwa Jeno Eritumwine gukomyewo olw'okufa kwa mutabani wa Alhaji Abudu Naduli gwe mumanyi obulungi eyaliko mu nsiko era abaleeta gavumenti eno however gavumenti yo kennyini egenda okuyingira obukulembeze Naduli musajja wattu yali mukwate ngamba ayina ensobi gye yakola because balina system ezaabwe ng'abayekera ayina ensobi gye yakola baŋŋamba mbu yawandiika akabaluwa n'akawasa abasajja bwe yabakyalirako eyo ekyo kyali kimenya amateeka gaabwe era baamuteeka mu kkomera wakati w'omwaka gwa 1985 awo paka 86 bagenda okuwamba Kampala nga ye mukwate bassebo ne bannyabo wakuba eddoboozi simanyi wa gye nalitadde Alhaji Abudu Naduli akkiriza in fact n'enteekateeka z'okuziika mutabani we za ku ssaawa 10 olwaleero okugjako nga waliwo ekikyuse atamanyi Jakana Naduli bassebo ne bannyabo
ono y'omu ku batabani ba Haji Abdu Naduli ababadde bakyaliwo. Mpulira mbu bangi baafa mu lutalo olwaleeta gavumenti. Ono abadde munnakibiina kya NRM. Suulirangako nti azizaayo kaadi because n'akalulu akawedde basebe ne bannyabo. Yesimbawo okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa palamenti Nakaseke Central. Mu kalulu ako basebe ne bannyabo yasooka n'agenda mu kamyufu n'avuganya n'omukyala gwe bayita Saida Bumba. Saida Bumba n'amuwangula mu kamyufu ka NRM primary za NRM. Bwe yamala okumuwangula jakana Sulaiman Naduli n'akomawo nga independent. Era akalulu akaaliyo tukajjukira bulungi basebo ne bannyabo because ko kagenda ku likodi akaleeta abaka ba parliament ne kaleeta ne Mwami Kaguta Museveni ekisanja ekirala. Jakana Naduli abantu ba Nakaseke Central bamuwa obululu 7 bokka. Bw'amala ofuna obululu 7 kitegeeza yakwata ekifo kya 3 eyawangula akalulu ako bamuyita Honorable Alan Mayanja ow'ekibiina kya National Unity Platform yafuna obululu 9,298. Eyakwata ekyokubiri yali Saida Bumba ow'ekibiina kya National Resistance Movement yafuna obululu 7,200. Jakana Naduli basebo ne bannyabo n'akwata ekifo kya 3 n'obululu 7. Eyakwata ekyokuna muganda wange Kingi Godfrey yali wa kibiina kibata Democratic Party of Uganda n'afuna obululu 293. Eyasemba basebo ne bannyabo ya independent Senfuma Christopher yafuna yaddirira asembi yafuna obululu 5,600. Eyasemberayo ddala bamuyita Serwanga Dennis Setumba wa Alliance for National Transformation yafuna obululu 39. Kibiina kyaffe ekyo ekya Alliance bannange buli yakwata kaadi almost ye yasemba. Ampuliriza Jakana Naduli badde amanyikiddwa nnyo naddala ku mikutu social media gundi zino platforms nga YouTube nga kwakolya programs oba oliawo eziraga obutali bumativu n'okuite kutya n'okusojja gavumenti ku luwonzi. Era kyekyaviirwako okukwatibwa ye lwaki kagundako sikakuwa because tunagenda mu mateeka gali nga waliwo ensonga ennene erimu n'okufa. Katukole ku nsonga ennene erimu n'okufa basebo ne bannyabo. Goberera, wuliriza, kunga. Ono yafuna first class bachelor's degree baba ita batya by psychiatrics. Mbuye muntu asobola okukwata eddoboozi ne limala emyaka emingi nga bwe bakujjayo n'oyogera bwogezi nga teyakulabyeko, agamba oyo omusajja ye yantulugunya. Era agamba abaamukwata kati kansoke nkwe kino basebo ne bannyabo Jakana Naduli Sulaiman mutabani wa Haji Abdu Naduli gwe twogerako eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mu Maaci w'omwaka guno yafuna akabenje akali katwala obulamu bwe. In fact this simanyi nali kuleteddeyo ku bugundi naye mu kabenje kano agamba ye bwe yadda kugundiza zino platform ze agamba the accident that almost took his life
nti akabenje kano almost akaali kasaanyizaawo obulamu bwe. According to him, okusinziira ku ye, si kunze, the people who knocked him were deliberately targeting his life. Nti abantu abamutomera mu kabenje bakikola kagenderere, deliberately targeting his life. According to him, byebigambo byeyayogera ng'amaze okusimatuka akabenje. Akabenje kano kaamuleka mu mbeera ekyamazima. Baamubika nako, baamulongosa ebyenda biri wabweru biriki. Wakati nga tannaba kuba ku matu, nga tannaba kutereera, ate n'ayolebwa ab'ebyokwerinda bamusanga mu maka ge. Bwakunnyonnyola bassebo ne bannyabo ye byagamba bye yayitamu okumulesa eddagala lye, okumulinnya mu biwundu, ndowooza mumulidde mu ddoboozi ng'agamba nti akasajja kagenda ne kanninya ne kagamba muganda ng'onzita, ne kagamba ha kyenjagala njagala ofe. Ebyo bya ddoboozi lirye. Bw'amala okuwambibwa, poliisi yavayo n'agamba teyawambiddwa, yakwatibbwa ng'ensi emaze okulaajanalaajanako nti bannange. Era bassebo ne bannyabo omugenzi Jakana, Sulaiman, Naduli, after missing for several weeks, it was reported that he had been abducted by security operatives. Nzijukira naku z'omwezi zaali mmeka? Zaali 11 oba 12 Sebutemba. I cannot recall bulungi. Poliisi yavaayo olunaku lwondijukira lwali lwa Monday. Omwogezi wa police spokesperson Fred Enanga was asked to comment about Naduli's son whereabouts. Nti baamugamba ayogereko kubikwata ku kubuzibwawo kwa mutabani wa yaliko Minister Abdu Naduli. Nabwekityo omwogezi wa police confirmed that he had been arrested by security and charged to court. Ono yatwalibwa mu kkooti y'e Luweero over promoting chibata sectarianism contrary to section 41 of the Penal Code Act. Ne bamutwala ebutuntumula prison paka ennaku z'omwezi nga 13 bassebo ne bannyabo. Omuntu yali akwatibwa ng'amaze almost weeks 2. Era bwe baamutwala ku rimandi bassebo ne bannyabo, omwogezi wa poliisi Enanga yagamba Jakana, Sulaiman, Naduli dereti kati pleaded guilty, yakkiriza to plead guilty. Emisango gye baali bamuvunaana mbu yagizza. Ekyatwewuunyisa bassebo ne bannyabo lwe bamukomyawo, a person who had pleaded guilty, that it is true he was promoting acts, ebikolwa ebyokusosola, sectarianism. Kyova olaba mu court proceedings ezimu Frank Gashumba yakulemberamu baayita abavandimwe ne bagenda ne babeerawo. However, omwogezi wa poliisi ebigambo ebyo byonna teyatuwa nnyo details ku bigambo mutabani wa Abdu Naduli bye yayogera oba bye yakozesa. Yategeeza butegeeza nti bannange kigende eri bannansi abasinzira ku mikutu gyabwe gya social media ne bakola comments to incite hate and sectarianism, ebigambo ebisiga obukyayi era ebigambo ebyawulayawula.
mu mawanga g'abantu. Era yakubiriza bannayuganda to strike to balance. It is better you balance how you use your freedom of speech and rights of other members of the society. You don't have the right to insult, abuse, incite other members of the public simply because you don't like them. God be with you till we meet again. God be with you till we meet Ampuliriza kitalo nnyo kitalo ddala ekya jakana Sulaiman Naduli mutabani wa Alhaji Abdu Naduli gwe tujjukira nti yaliko minisita wa guno nakuli kye bayita portfolio mu cabinet. In fact ekifo yakibeeramu okuva June nakusomesa nga 2016 paka December 14 2019. Tetusobola kwerabira Alhaji Abdu Naduli because Faberuwero yaliko sentebe oba LC5 wa district ebisanja almost bisatu paka ku kisanja ekyasembayo ne bamulopa nti talina bipapula. Musajja atu yagezaako n'okuddayo ku Bugema University n'agattagatta n'addayo. Era yaliko ne Central Executive Committee member naddala okuva mu 1998 n'ebifo ebirala bingi. Tumujjugirako okugaba ebisolo n'agamba nti bannange muzaale nze nja kubawa ebisolo 2 mwebeezeewo. Era Alhaji Abdu Naduli yali omu ku basajja ab'enzikiriza y'Obuyisiraamu abagenda bakunga banne naddala mujjukira ali Kakumiro district n'agamba bannange muzaale muzaale abaana bangi nnyo 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 nnyo. Bassebo ne bannyabo Alhaji Abdu Naduli yegatta mu byobufuzi mwaka gwa 1979. Ebiseera ebyo Idi Amin Dada yali akyali pulezidenti naye yalinga omuvubuka omutaawo mu byobufuzi yagenda okulaba eno tebitambula bulungi era ne yegatta ku bannaffe aba UNLF eyo mu kyalo kye Makurubita village chairperson Makurubita. Kati bano we bajja mu nsiko teyalina kyakukola kiri okujjako okubeegattako NRA forces. Era loloze yakolanga recruitment officer, political leader ne habo doctor nga yatabula serebiki n'ateeka kuva mwami Museveni n'abalwanyi abalala ku biwundu. Mu lutalo lw'enjogerako lwe lw'ekinaana kitegeeza kyovula bayogera nnyo Kasaka bwe twali mu Kasaka. Naduli yawummula emirimu gye. Nakoma okusinkana naye twali mu kuziika mukyala omugenzi yali Nantebe w'e Kakoni. Nkugambye bagenda okuva mu nsiko okuwamba towards mwaka gwa 1985 ng'olutalo lukomekkerezebwa. Banne bafighter banne abalwanyi wa fighters ne bamusiba following an indiscipline case charged against him. Nti Abdu Naduli yakwata akapapula n'akawasa abasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi who had paid a visit to the fighters which annoyed his bosses. Ndoza mwara ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu nsiko ne bamwamerika Guta Museveni nga bakyaliddeko. Era ono
yali mukomera oba baali bamusibye incarcerated until nga bamaze okukwata obuyinza mu mwaka gwa 1986 when NRA captured Kampala. Yaliko ne RDC basebone bamala okukwata obuyinza of course n'atandika okusavinga mu fibinjawulo ne byenjogedde ko wali waggulu yakolako nga political commissar wa National Essence Movement ekibinja ekye-14 best in Bombo at that time bwe yamala n'afuukako ne RDC yali RDC w'empigi eyo gwe bayita mpigi Residence District Commissioner era as secretary for mobilization savinzeko mu bifo birala bingi nnyo bassebo ne bannyabo. Yeesimbako n'okubeera MP abatamanya abeeruweero abantu abajja mu Constituency Assembly yali ayagala ekifo ekyo. Abdu Naduli twogera ku mwaka gwa 1994 mwena abasajja abajja be baalonda ne bakola ssemateeka era yamuwangula ye Bwani Kabale naye mugenzi eyaliwo muna FDC Bwani Kabale eyavuganyanga kuba LC5 nga buli lwavuganya agwagwagwagwa mumujjukira bana FDC naye yatufaako abeeruweero luweero nga tugwawo n'ekidduma kuvuya. Kati ebiseera ebyo basebe ne bannyabo Abdu Naduli yagezaako okwesimbawo Katikamu North afuuke omubaka wa Parliament. Lala we bamala okumuwangula Bwani Kabale bw'amala okumuwangula ne bagenda ne bakola ssemateeka. Kati mwaka gwa 1996 Naduli attempted again okwesimbawo Katikamu North constituency naye n'akavaamu in favor of Major James Kinobe. N'alangirira mu lujjudde nti bassebo ne bannyabo muwe Major General James Kinobe mu kalulu ako. Bassebo ne bannyabo mbadde entwesinga kulaba abaana ba Abdu Naduli naye akadde kagenze. Yazaalibwa bagita Kadunda kati Nakaseke district nakusomesa nga 22 Desemba mwaka gwa 1982 gwe twogerako Ali Naduli. Yaliko mwana wattu n'omusomesa ku isomero balitanga Kiribedda Primary School Katikamu Sams Constituency eyo mu 73 eyo paka 79 eyo. In fact yasomesako ne Kalasa Boys School ng'asomesa history byafaayo. Basebe ne bannyabo njagala nnyo okutuuka ku batabani beewo olutalo wano. Ayina abaana bangi abamu bafiira mu lutalo omu mugenzi kaakano naye bw'amala okukwatibwa bassebo ne bannyabo ebimu ku bigambo newankubadde nga baali bamuganye okuddamu okwogerayogera ku media naye alina obugambo butonotono at least bwe yayogera ku biki ebyaliwo bwe yakwatibwa ab'ebyokwerinda era nfundikira nabo mu buddamu. Number 2 Ngalo chimaite kisambi kino olunaku lwe nali nina kisa mu ddwaliro lwe bankola tebaŋŋanya era saagera na ddagala kyatuuka okunya envumi ne zivaamu ekimu era baakirinnye ekigga tulinanja bwati nemuga nti onzita nno nanga nti tekinjagala njagala ofe ekino kyo kitegeere ekasa yaliwo eri. Namba 3 balina akayondo kaabwe kalungi nnyo ka plastika naye kagumu kazitowamu akako kagenda mu kugulu kuno okulwadde n'embirizi zino bazinyigamu bwe yandaba mu vidiyo kyobula nti wandaba nga zisasakwayo yadde omuggo bansitulanga buki ebyo bisatu sinza kubirekayo nga sibagambye n'oyo yankwata esente ze nalina
nafulumanga nziserize naye sirina ssente ezo omwenda nzeetaaga era natuma eyankwata nemugamba nti mu byonna bye mwakola esente zange muzinzize kuba zakinaku zizawo sooka nalina pasi y'okuzimba nalina bbali y'okusasula bulungi kaakati mu mbeera ye mutwali buli muntu alina obudde olwokwata byasisinkaga bomboba Naduli n'empiima Naduli kitegeeza abaana alina ddala. So kati abo nabategeera nga ku gundi ezo ez'amasomero latha eza university gye baali bagirira ne gundi ne Professor Kateregga, so ekibeera nakyo nga okimanyi. Tusigaze eddakiika ntono nnyo naye kitalo ddala bannayuganda, kitalo nnyo eri famire ya Alhaji Abudu Naduli, era nze nkimanyi bannaffe abayisiraamu bagamba kimu nti illa lillahi wa inna lillahi rajihuna. To Allah you belong and to Allah you return. Kankwanjulire abagenda okunazaako ennaku y'ebyettaka. Dream Estate Developers abeesigika mu bikwatagana n'ensonga z'ebyettaka, batunda n'okugula ettaka, amayumba era n'obikulaakulanya. Balina eriri mu byapa nawe ayagala eriri mu poloti okuviira ddala ku kakadde kamu emitwalo 2 n'okweyongerayo mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Ate gwayagala ery'ekyapa baviira ddala ku miliyoni 10. Ettaka lyonna libatunda w'osasulira ekyapa kyo w'okifunira si byakulinda. Bakafulu nnyo mu by'okusaveeyinga ettaka. Ensonga z'ekyapa ky'okuzigobako ozikaluubiriza ne documents zonna ezikwatagana n'ebyettaka. Jangu mu ba Dream Estate Developers balina ploti mu bifo eby'enjawulo nga Kibiribiri, Mayangayanga, Bukeerere, Kasaayi, Kabembe ne Nakifuma, ate nga ziri kumpi n'ekkubo, ate era nga ziriko n'amazzi, amasannyalaze gatuuka mudda. Oli bweru ng'onoonya be weesigisa ssente okukolera ku by'ettaka eby'okuzimbira ennyumba, oyagala kugula ploti, beebano olina amayumba go ng'onoonya basobola okugakuddukanyiza mu ngeri y'okkuŋŋaanya ssente z'obupangisa. Bano beesigika ba Dream Estate Developers. Olina ettaka ly'oyagala okweruula, ba Estate Developers zitrakita baziina. Mulina engeri gye mulemeddwa okukkanya mu nsonga z'ebyettaka, basange Bukeerere Katale oba bakubiri ku ssimu 0755 128 009 ne 0758 9755554 ne 0754 436 ne 0753 146 Email info@dreamestatedevelopers.com. Ebikwatagana byonna n'ebyettaka ffe twasalawo ne tubiye